Tumukubire engalo. Mama nakaja kabozabya. Lani sumulula. Tulalinda ko ne musiramu tulalinda ko tutumba. Yoyo lani no. Era kuweka amazina agabanja. Ababanja ababalobera tujja jasini kumubanja. Tulabwai musiramu yanasembayo. Sabula Siramu Lumba Akoza Oyo musiramu Siramu gagonda Kali tuddeko wano Landlord wantu wali bobanja bibi yajazimire guno mwezi agokuwadde asozi kuwera wano abagole bemmanja musiramu azinye tebamuyise ajidde kunze bannange bana isima kyabagamba naye mpulira essanyu okubanga ndi wano nammwe nga muli wano bannange era simanyi kyakwogera naye ngenda bawayo ennyumba naye omupangisa alimu nengenda mukubirako wano essimu mugambe mwali naye agenda vaamu leero enkya muyingire mbaddeyo omwezi gumu gwabwere mukikubire engalo bannansi zammwe munagira nga mugenda mulwa so bane mwebala nnyo okubeera wano era ndi musanyufu nnyo okubanga ndi wano simanyi nakyakwogera naye mukama abateremu buli kimu kyemwagala amiina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukama yebazibwe. Amiina. Bane nebaza Katonda olw'abaganda baffe okubanga kale mpulira amaziga gagera kompito. Nenga mbagaliza ssanyu lye. Kasate bakuyise tokaaba. Kasate bakuyise. Nsanyusa balaba bassebo ne bannyabo mwenna abatudde wano ku mukolo gwa Rebecca kongula nsaba nze ndi mukyala mu Katuliki nsaba Maama Maria abateremu omukisa mu bufumbo bwammwe obutukuvu. Waliwo akayimba akagamba mu ddiini yaffe ey'Obukatuliki kagamba obufumbo obutuufu bwokka bwe busingika anti butegekeddwa mu masakaramentu. Ai Yosefu tukutenda kuba gwe Bba Maria abaana bo abafumbo obatereko mwoyo. So kongula sisi byebyo byange. So njogereko nti embaga yaffe yeddako. Naye nga n'engoye ze nnyambadde sigo. Kale tusoke Taata Paatu. Bannange guno omukolo bwe guggwa Taata Paatu agenda kunkuba embaga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna tumukubire engalo ez'amaanyi ku lw'olunaku luno. Bw'olina omuntu n'atakuba mu ngalo funa okutya. Ayinza okuba nga yakutuse dda oba nga alina ekitambo ng'atya okwaka omuliro. Tukubire Katonda engalo ez'amaanyi ku lwa Ssekajja. Ssebo nze neebaza Ali omulungi ow'ekisa ku lw'olunaku lwammwe gwe tuli battaano okimanyi. Era ssebo
olina esswala zange zonna ebbanga lyonna okulaba nga muli mwembi. Nsaba Allah akkirize insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Amina, tubakubireko engalo. Selekita bazzeeyo.